abakulembeze bonna abalondebwa tetunaba bateeka mu gazeeti. Bwe bateeka mu gazeeti kati okwata gazeeti eyo n'ofotokopinga we baatadde candidate eyabbye ne mukyatakinga ku fayiro then case nebanga eyimirirawo era omuntu oyo nabanga asobola okugibwayo because bo bagamba bw'omuwaabira kati ayinza okwegaana nti ekiraga nti bannonda kyekiriwa ne yeegaana kati obuteegaana walina okubawo kye bayita gazeeti because ensonga eno ey'ebunnamwaya mwagala nnyo okufuna update yaayo. Mbadde sitera gibawa olw'ensonga tugezaako kati okukola tulabe nga omusajja ono eyanyaga wini ya muganda waffe bali ku ddembe tukozesa kye bayita Robadoba style. Mulabe nga lunaku lumu bwe luti nga mbateerako kuno kiwandiiko nti kiwedde. N'olwekyo kye njagala okubagumya abantu baffe ab'ebunnamwaya wini yammwe amaanyi gammwe ge mwakozesa ne mulonda muganda waffe bali ku ddembe tegaafa bwereere. Eyo wini tulina DR forms eziraga nti Jacobo ye yawangula akalulu ako. Tuzirina DR forms zonna era twazatakinzeko ku fayiro. N'olwekyo mube bagumu ensolo ku kizigo kweri wini yaffe eyanyagibwa egenda kubeera ng'ekomawo. Kubanga omusajja oyo nagenza okulaba ataddamu okuyinaayina ng'akimanyidde ddala eyawangula akalulu ako ye bali ku ddembe. N'olwekyo embeera bw'etyo bw'eri abali ku the updates online page mube bagumu akalulu kaffe ak'ebunnamwaya temwamenyekera bwereere. Ebweyogerere amawulire agaliyo ge gano. Kandidati waffe Muniga eyawangula akalulu k'ebweyogerere era process y'emu nga gye tuyitamu ebunnamwaya n'ebweyogerere ye process y'emu eyitiddwamu. Naye ekiriwo olwaleero ku makya kati we twogerera right now kandidati waffe eyawangula akalulu ka bweyogerere amagye ne military bimusazeeko bamuwambidde mu nnyumba. Tetumanyi kigenderwa ky'amagye na military okubeera nga bisazeeko muganda waffe Muniga meya owa National Unity Platform eyawangula akalulu ka bweyogerere. So embeera bwetyo bweri nga ngezaako bawa updates zonna ezigenda maaso naye nga mukimanye wini yaffe ey'ebunnamwaya Mr. Update mumanyi bwe mba nga ntandise ekintu mala kukiggusa. N'olwekyo mube bagumu mube bulindaala mbabuulira mazima. Yakobo wini yaffe ey'ebunnamwaya agimanyi bulungi nnyo nti yanyakula nnyakule. N'olwekyo ekiriwo kyekyo Yakobo wini yaffe ey'ebunnamwaya akimanyi yanyakula nnyakule naye temutya mube bagumu budde bwonna ensolo ku kizigo kweri. Ensolo ku kizigo kweri kyenjagala okubeera nga mbategeeza mwenna abali ku the updates online page. Muganda ffe jja ku ddembe bali ku ddembe ye yawangula akalulu ako akabunnamwaya. So yembeera eriwo Segirinya bw'olaba nga ayingidde mu lutalo manya nti just expect success because tulina kye bayita valid evidence. Tulina DR forms eziraga nti muganda waffe ye yawangula akalulu ako. N'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page. Ebalwa bange Mr. Update kiki munange enkovu zino zemulaba za tear gas gwe baatukuba oyo bwali butwa. Tear gas gwe baatukuba bwali butwa naye nja kutereera with the time nja kutereera abasajja baatufuuyira tear gas oyo fesi zaffe ffenna zaafuukuuka mukimanyi naye nja kubeera nga ntereera temutya ewaliwo adde beeraliikiridde Mr. Update mune tear gas oyo gwe baatufuuwa owa buli lunaku tetwamuviiramu awo twavaamu na mbeera bweti nga emugiraba sikini zaffe zonna abaana bonna abali mu field sikini zonna zaafa naye zijja genda zitereera mpola. N'olwekyo update eyabunnamwaya ngibawadde nga mbategeeza nti tewali kuzikiza tewali kuwummuza muganda waffe ddembe bali ku ddembe eyawangula akalulu budde bwonna akakiiko k'ebyokulonda kajja kumulangirira. Munnange eno muganda waffe Yakobo yabba njovu enjovu ne bw'ogikwekawa kuba tulina obujulizi bwonna tulina obujulizi bwonna lwange Mr. Update tear gas yateeka okuba yalimu obutwa kyekituufu abasajja batufuuyira nnyo tear gas bannange batufuuyira nnyo tear gas naye tujja kutereera mpola because Mr. Update wammwe ali under medication era nja kubeera nga ntereera mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Olange Mr. Update naye wagendako mu ddwaliro nagendayo ne baŋŋamba nti tear gas oyo alina kye bayita side effect
era yensonga lwaki olengera feesi za bonna betwali nabo bonna feesi zaabwe zakola ki zafuukuuka zayonooneka nange nga Mr. Update muntwalidde kuba buli lunaku nga tulina okulya tiya gaasi buli lunaku nga tulina okubeera nga tulya tiya gaasi naye embeera bwetyo bweri abali ku Updates online page. Kamba weeyo ne ka update katono nyaako emmeeri kamba weeyo ka update katono nyaako emmeeri olunaku olwaleero nkozesezzaako ku nkola eya bodaboda naye owa bodaboda nyumiriza emmeeri nemanya nti Kyagulanyi w'amaanyi ebintu by'emmeeri bino mulanga ebyokusaaga omwana owa boda nyumiriza emmeeri onaasegirinya okyayiza emmeeri eyo omusajja eyinza okukima omukime bweti anyumiza emmeeri abasajja basobola okubeera wali e Mombasa omusajja ne bakima mukime bwe bati emmeeri omwana wa boda nyumiriza emmeeri nga ntudde bweti ngenda mpuuna ng'amanye emmeeri nga bannaye olaba Kyagulanyi nga musajja w'amaanyi njabbawo emboozi y'emmeeri oluvannyuma tusooka tumala okugenda ku UN headquarters njabbawo emboozi y'emmeeri oluvannyuma kansooke malirize ebya UN headquarters gye tugenda olwaleero nga eby'emmeeri biwanvu olonga ebisapulete omwana nyumiriza emmeeri nga ninga awulira firimu ngaasegirinya kyekyo wanjukira emmeeri nabaddeyo kuko nembatwalira ku mmere basajja bafe abo ab'emmeeri nembatwalira ku mmere sagala bafe enjala engeri gye tubasuubiramu omulimu omulungi engeri gye tubasuubiramu omulimu omulungi kaakati ne tubanga twagala ate bafe enjala twagala bafe enjala sajja bammeeri abo nabaagadde omwana nyumiriza emmeeri kanveeyayo ku mmeeri Mr. Update nga banyumiriza emmeeri ekiro nga banyumiza oluboozi nga bwe lulabde omwana wa boda nga nyumiza emmeeri mboozi nja gibateerako ekiro nolwekyo embeera bwetyo bweri Mary Updates ya kiro mbawo oluboozi lw'emmeeri Mary Updates ya kiro kankomewo katono mbawo emboozi y'emmeeri